10 nga ayisewe bejeji ebiri bajja batapinga amafuta oli yajja nashe na 10 yamuzaali nasoka muyimirizaawo nabwa tokana n'akasente kolese kakadde okavunyiza baki mukama mumuyisaamu amaaso ngamba ye ate mukama muyisaamu maaso na sente oli olaba akajeeyo nga nakakadde amazima newomutunuulira yali talina akutte lwakubona alese enjiri yokolaki okubanyeenya naye agendedde mweyo weevu naale nali wenaali badde nze newani badde nga nina mutwalo saali gututteyo kubanga eri enjiri yali yakukunyeenya kubaako kyokolaki manyi nga nokwata omuti n'ogunyeenya gukunkumula emiyembe omanyi onaku kiwewesero yakoma ogenda ewa Dr. Serwadda yali 31st kiwewesero musajja mubi nnyo oyo musajja ereza mukama omubeeredde nze kankubulireko nze Mr. Jamiru kino njagala nkigamba wiza mukomentinga comment soomo ne mukomenti gisa obuto omuntu nawedde yagamba buli omukama deto lunyero gamba bali sala sairo weti ngo oli mulokolo commenting eyo comment oli yagambye kaka enviiri zikwataganira wanesi negulu kati webanga kyekyo nzije nanyambadde damage nsaze ekiki ekimemeya gwe wejjemu ati ndibagereza ndikuoyo so kuwulire kwata kasirye alani kwata matovu anipaya abalala bobadde okyaza wano Jowero kuliko tabitya komaawo bangi wanosoana babalira ku ngalo kwabo bonna boyogedde gwe wejjemu leeta omuntu nze yakomentinga komentize wano komenti n'agamba ono alinga atalabadde lisiru wopu olete nga nsaze envi sitayiro nyambadde oba kidamagi olabe komenti zigenda okuyikaawo nze woba oyambadde damage sikukyaza kikole okyaze kyenjagala ogamba ndikikole olabe omuliro ogubeera waneno Jamiru katengera abantu boolese gamba singa nkyazizza ng'oli abadde nako nga yabadde nako Jamiru abo sibasumba abo bane babulimba oba obajja walengera wayambadde lengera akasuusu lengera enviiri Jamiru naye wagwa naye kakati kiri ku sayidi eri kakati bagamba ate lwaki okonda eminga Katonda tatunuulira nviiri kasita enjiri gyabuulira ki enjiri jabulira namu kakati waliwo akalala tewakalabi mu comment kyobola nze omuliro gwakute ku comment wasuzeyo video mu ssaawa bazadde nga 3 naye nga ndaba omuliro okuli mwana yagambye bwati mbusimanyi mbwe ekiri munda simanyi oba kyanjawulo n'omubiri yalese comment bwatyo alo muddemu Yesu agamba ekijjula omutima ekirala bwoba muweereza olina obeera ekyokulabirako olaba kyoli esaawa zino kyekikulukuta kyobaatoga Mr. Jamiru onzibudde amaaso Mr. Jamiru mwebale nnyo Mr. Jamiru kubanga ekikulukuta okuva ku ggwe oyo akulaba kyanywa bw'olaba bulu move ng'oli ku ssimu yaawo kiri ekiva eno kibali ozannya kyekikuyingira otandika okukola kamuwa example ennyango tugeze nkyaza omuntu yaliwo musamize n'alokoka kati musho okumukyaza najja n'emindi ku muntu yalokoka naye n'emindi mwemo jagamba oyo alina byapolomotinga lwaki waba yalokoka lwaki azze n'emindi naye nga talina jinywa jesi ataddeko buteesi oba agitadde buteesi nga tugitadde wanagamba eyo wakyagirese wakyazemwagirese mabega kamera oba nemukwatira ebifaananyi nemutulaga bulazi okitegera so kati obuto bwe businza okuba nga butulemesa okubaako gye wetutuuka abantu abamu batamira abantu naye ate babadde oyogera tewaleeta okubato mumugerwa nze simuna buzibu wabadde oyogera ate ne musumba yennyini mwesigwa saamukubi nze nkuba bikolwa sikuba omuntu sina kakubulire ku nsi kuno abantu bonna balungi naye sitaani yabayingizaamu ebikolwa ebiki kakati oli sitaani gwe tulina kyawa ayingiza ebikolwa ebimubali we tumukyala ne tumugoba
ajja kugenda abantu bajja sigala nga baki balungi. Naye kati Pastor Mwesu goba Roland ekyo ekyokukipinga enviiri akimanyi enviiri ze zikula wamu naye ekyo zikipinga ne zikula ne zituuka ku eyo stage aba taziraba. Kakati ye aba tamanyi nti abantu we banandaba nina ekifaananyi ekira kye ngenda okuba ng'ambawa oba mbasiigira akimanyi we yazze n'ennyanjula gy'atandika oyo waka si visitor waka naye kakati ffe jjo twamuleetedde mu kifaananyi ng'omugenyi bamukyazizza kale wadde waka naye bamuwadde opportunity kuba si yabulira buli lunaku yakati koolo bamulese wadde mwana wa waka naye koolo yabadde nga guest speaker bamuleese ekifaananyi kye yatulaze n'enjiri gye yaleese nga tebikola ki bantu bangi nga abaana bezimalaya oba mu bibuga ebyenjawulo oba Kampala Jinja Mbale oba Arua oba yonna nga zimalaya naye eri omuzadde nga tamanyi mulimu mwana we gwakola ki bangi naawe naye ng'omwana we malaya naye omwana oyo abaana abamu wajja ewaka ayambala ennyambala tosaana kutegeera era ne bakugamba nti muwala we Kampala yeetuuno oyinza okukyawa buli akyogedde omwana ajja ayambadde kyekyo kati malaya waaba asobola okufuna ensonyi ng'agendawaabwe nzira wa taata ow'omubiri nina okwambala ki obulungi wenna ayambala n'ennyambala ate n'oba nga si malaya n'oba ng'oli mufumbo tugambye tugeze nkutte Naalongo ndi mutwala waka wa maama waliwo ennyambala gy'asobola okwambala maama n'anziza ebbali mwana wange omwana oyo omanyi gy'abeera manyi gy'azaalibwa naye kyalo n'okireka ng'okiwadde ki topiki omwana najja nakunamira nazaala we oba yalonda ku sitwiti z'e Kampala obukyeke bye malaya baawa naye nga si malaya mukyala wawaka tagenda nga kutamanyi ne babikola nga n'obwenzi tabulinamu naye nga ennyambala gy'ayambadde bali abasiigidde ekifaananyi era bali obalese obalaze either oba tewawasa malaya walonda ku kkubo bakola mu mabaala naye nga takola ki tabeerangayo kati ate malaya abikola ate ye wagenda ate ye naayambala bulungi okuba busaabuza obutabalaga kitakola ki kyali oba kyakola kakati at least musumba yaliiriddeko musalo kati ulira nasala akantu ako ne kavaawo bayibuli egamba ebyomubiri bituyigize ngebyaki ebyoku nsi bituyigize ebyomu ggulu kale kino example gyetubawa yansi kati oligenda ewa kitaawo mu parties anti azze ewa taata ow'omubiri ate era tubale nti taata ow'omwoyo akuyisa ogenda kusomesa abantu be ne waba maama bano abalina abaana mu boarding nga badambala bubi ku mizigo abamu waba agenda okukyalira omwana ayambala bulungi aleme kuswaza mwana mu banne kubalekera kifaananyi kirala ayambala engoye eziri decent nalaba bulu mama omukazi wa buvunaanyizibwa kumbe ewaka mugunju kakati abalio abakomentinga eri abatakirabye nze bw'oba osomanga misa Jamiru tulanga ne Jamiru nze ntoga kigamba mukyala wange kubanga mumanyi nemugamba olusinzirayo mugana ya si ewennaku ezisesa bisire gwe waleero nambulira ebimusomoozezza kulwaki kubanga namusoma bw'osoma abaweereza abadde emabega w'omusumba waliwo abadde balinga balaba omusajja nga si yabadde agwanidde n'okuyimirira nga batunuulidde manye tetuzaana okuexposinga abantu naye waliwo obubonero bwolabira ku muntu nomanya somewhere somehow omuntu oyo yeetaaga obuyambi naye ekizibu ky'abantu abasabira Mutundwe bamanyi bagaba obuyambi bo tebeetaaga buyambi kikyamu ekyo
kankukubiremu naawe. No, kiri kubaliza tekindiiko. Sebo. Nze gwe limwe yavaayo n'atandika okwogera ku Tom Mugerwa. Watabuka. Nakulaba wali bwerwa kamera. Nangenda eri nange nekola video. Omukulu guli ogwa voice of women nekola video. Mpaka nga ekimufugirako. Naye kino kye tuli okwogera. Toli kuba Tom Mugerwa. Twayogerera toli kwogera naye ogamba nti ekifo ekyo ebigwanidde okubeerako bwe biti byoli okubanga okola ki kati bwe mbanga nze ndi wano Mugerwa nga video yanemina okumalayo nze muze yabuulira nembeerako paka ssaawa nga 10 za kumakya tuli kyakulabirako okitegeera tuli kyakulabirako aye n'ekirala banawe tutakkirize nga nsobife abalokole tetugala kweyongerayo kiki kyegambye nti ekifo ekyo abantu endaba gye bakirabamu bakiraba nga ekifo abantu gye bagala ne bafuna okubeerwa era bakiraba ekifo ekirina okubeera ekyokulabirako mu njogera mu ntambula mu nnyambala mu neeyisa nga ojja n'ogamba abantu nsabira Mutundwe okimanyi bakulabira mu kalakita ki bakulabira mu tuluba ki ddala nnyo omuntu omwetwaze omuntu atakuukako waya oba oli mukyala abavubuka ng'ayogera bw'ati nga tasaana kwogera omuntu atayomba omukakamu kubanga ekifo wetukitutunuulira foundation zaabwe bazisimbako ebyo ebintu kati wetulaba buli afubutukayo tulina okukulaba ng'oli mu kutuluba eryo era abo bonna abayombera mu komenti n'abavuma si ba Mutundwe bagyesibako bwesibi ekyo ze nza kikubula ate baayo oba abaayo be bano abagendayo lumu mu mwezi kisoboka okubeera bwe kiti nze nalabako omuvubuka nga mubbi okitegeera olina ne bamugamba nti olaba oyo nno mutaani wa gundi oli n'awakana n'agamba nti agundi aswazaala abaana ba gundi mbamwe oyo naye mutabani oyo gwolaba kakati bano bayinza okuba nga b'Mutundwe. Let me defend my answer kulagala kisi ba Mutundwe woba oli w'Mutundwe oba ojagaliza okitegedde tosobola kukola kintu kyonna ekijja olaga abantu nti gw'oli musiiwufu wa mpisa ova Mutundwe. Mr. Jamiru wasobyako omuntu wanyizaako omuntu nze mbuulira enjiri nolusi n'oyogera ekigambo naye bwoddaano otuula n'ogamba naye kino kyenjogedde njogedde kyaki oli kwanga okitegeera nze kyenzikiriza bano abantu bali commenting ezo comment b'Mutundwe bewaffe walisose n'owuliriza nenkumalirayo nze kyebadde nnyonnyola ekiriwa nkugambye wemba tola nti bano aba Nuupu n'aba NRM waba ayagala Nuupu bakuba bano abatalina byakola obuvubukavubuka naye bali abantu bennyini abalina omutima gwa Nuupu tasobola kukola kintu kigenda vumaganyaki buli obuvubukavubuka obukulaga nti bwa Nuupu nga tesi bwa Nuupu bwe bugana ne bukola ebyo kati babulabira mu kifaananyi kya Nuupu era byonna bajja bisula babisuule kuki ku Nuupu kakati bano abavuma abayomba gwe tamanyi nabyoyogera asi ba Mutundwe kubanga webanga baayo musumba yennyini abasomesa ki wano oba mugamba nti we Ruminati avuma Oluganda bwe bakwogerangako beera mu kina kyo weesibira ozine kati bano omuntu aba alina evidence tugamba jangu fe tujja kwanza tujja kuwa platform todda mu comment kuvuma kitegeeza abo be bali kusiiga Mutundwe ekifaananyi kibi nabano gwe kakuli abasinga okuba nga bawakanira Mutundwe nze oyogera ku Mutundwe nze oba ondeese nkukyawa biki abo si ba Mutundwe bwe baba nga bagendayo tebaayiga bagenda kuweza namba kulaga nti Mutundwe erina abantu bangi naye tebagenda kusumululwa
kubanga ekifo kisumululwa kubanga bagamba nti wogenda Mutundwe osumululwa ate bo baakona bukonyi kyogamba nesuneko nesuneko nga nzoomu gwe weesuneko kuba otegeera wadde wagenda Mutundwe naye ate tewadda mu kusinza Mutundwe zinsinza Katonda kakati bano bagenda Mutundwe bwe baatuuka Mutundwe kirabika ne balaba Mukama byakoze ne balowooza Katonda mu nsi yonna headquarters ne branches zonna yazisitula n'aziteeka Mutundwe ndikulaga nanti wuliriza ndikulaga anti wuliriza nze nina kye ndi kukuzimbira naye woba nga tolinaeyo ndowooza omuntu yenna waayogera ng'avudde ku kanisa yonna n'anyumya Katonda Katonda engeri gy'akolamu olina okukkiriza kubanga tali wooka abaana beeyo kasita oyogera ekintu kyonna bajaga jangu osumululwa tosumululwanga tokola ki naye tubiveemu nze njagala kulaga abo bali mu komenti mbadde njagala bakulaga abasinga abamu tebamanyi na Mutundwe oyitawa ng'ogenda bakomawulira ku leediyo ate kyalumu bakoma kulaba ku YouTube yamutamira butamizi kati waawe omunyi w'omwenge ali addicted DDO daily drink officer watuuka mu bbala nga talina wadde 10 oyagala toyagala mutu hours agenda kuvamu ng'atagala kuba ye kati omwenge gwamuyingira ne waakwata egiraasi nga temuli n'awunyizamu buwunyiza waati atamira neze bulimu kubatamira Mutundwe omanyi gwe nga lero nabakubeera na radio radio yaffe ogimanyi bagita bati radio yaffe Mutundwe ogimanyi tuna radio nyingi okutola up country kimanya za MCF lero nabagiteekawo nze yali nange enjiri ku impact buli wa mukaaga ku macha so mwe mukyajuke omanyi bano batandikidde wantu bamanyi muzeeyi naye muzeeyi nga zigenda obwera essaawa oba 12 ne wama nasuzemu overnight enoteekako akaledio nina okuteekako kati awo ndyoka numba abukedde ku Sande nga sinagenda mu service kakati ekifo wekityo wolaba omuntu ow'ekisunsu nga zaali bulire enjiri kwekikuyisa kita engeri gy'okirabamu kakati nganze nze muganye nti we bansindikidde linki ne vidiyo yannemye okumalayo one yabadde talina kyasobola kwogera mu bulamu ng'ajjukira dabako ekirala muze ekyo tanaba kutegeera bamukutte ne bamuteeka mu baweereza ng'ali kuzimba baweereza si baweereza buweereza ali ku department eri sensitive eyimirizaawo ekkanisa yabeegayiriza abafudde Mutundwe ekyayeri mu kuyita mu kwegayirira gwe bayimirizaamu kati nze obadde ombuuziza ekibuuzo nze bwe nalabye vidiyo eyo oba nalabye service eyo ng'etandika sijja gita vidiyo nalabye service eyo nze ne binnema talina kyeyayogedde okuvaawo okutuuka mu dakiika zino ng'aze mbitegi naze mu komenti nze nziruka nabagamba bano nti nze komenti nzigoberera nnyo ne zino ezaffe zonna ez'omukutu obonaddeyo vidiyo ezuka mu komenti nendaba eri ababadde bawagira okube Mutundwe komenti bo balabanga abafunye akakisa bo balandikuba olikuba ate mnyamu correct ate gwe ng'olitereeza kakati abo babaddemu ne wabeerawo abalaga nti ekyo kyokoze kikyamu nnyo atali ku mulamwa kakati n'eriwo ekyo bwe kyali bwe nadda mu komenti ekomenti nazo ne zimalamu amaanyi nze ne ngenda ne nkola ezange oli kwange okitegeera kakati bwe ndaba musumba Roland njiri yagaana wano ng'ekifaananyi kyaleeta ne mbuuza omusumba ono alina kya promotinga naye omutukuvu n'abaako kyanuŋŋamu nti wabanga aweereza obanga alina akakwate ku kiweeweesi kamuteeka ekitiibwa ekya pasita Kiweesi oba Bishop Kiweeweesi ng'alina akakwate ku kiweeweesi tulina okuteekawo akabuuza mwe bantu bwe njogera bino mba nsigadde entegeeza nze mmanyiyo omwoyo gumu ogufugira Mutundwe guliwo kalangu kugamba bangugamba tuvudde ku kamera guŋŋambe kuba tuzze tereza
tuzetereza kubanga nze nange enzikiza bwe kubanga kyetagisa tuwegatte ffeffe naabe Mutundwe abakuba misajja miiru naffe batamukuba kubanga nze ndi omu ku bantu abagamba nti wabaawo ensobi nze tutera okubeera naawe ne misajja miiru wano tumaze obudde bungi oli kitegeera n'obeera finange nembeera ki kubanga bwe nkugamba ekyo toli kwogera nti bwekwatiridde Mutundwe nze njagala nnyo ojagala no oli kitegeera kubanga era abantu beetaasiza amaka era we ndaba nga waliyo vulugu kiba kinnuma kati kankweka ekyambadde nkyerabidde nga nkwata vidiyo y'emu nga muga madamu musokolayo ku Mutundwe ka vidiyo ako kennyini mwe madamu weyaŋŋambye namugambye mwana mwako kalinki olabeko kwayo vidiyo naŋŋamba nebyamulemye okumalayo naŋŋamba Dadi biki ate bino byoli okundaga ono ali Mutundwe akwita na dadi nze ndi dadi basinga mujebale omisinga ebintu bino kati bwe yalabye vidiyo nagamba olutali Mutundwe wakati ye yamanyira kalya saidi ya muzeeyi wakola ki wabeera nemugamba gwe linda kojja kulaba yagenze okulaba ate yatanabasoma naki na tai gundi wanene channel YouTube hata najiraba naga utali Mutundwe obuli chaba kati ne mukyala wange naakiraba kati kitegeeza nti nibo mukazi alina nze nakawadde nalongo nalongo ngere Mutundwe ekiriyo pastor naku ne baleta babisuusu bakigwa nti yabagambi bo bakigoli nakamba nedda naye sasa kuwakana gamba wetegereza olabe munani gamba sina comment omanyi naye ajagala bitya nabadde nkutte ejjinya nenkuba mu njuki kankumulireko ku basajja 10 bosanga nga tuze mu bintu bino ebyomubiri katukize ku mubiri ku basajja abalokole 10 bosanga osanga ka 2 nga bebafatta omutugerwa naye ku bakazi 10 bosanga abakazi 8 oba 7 mwaba baba tosobola kwata daddy tom tosobola mukola ki bamukiririzaamu kati wogamba nalongo nti yamukiririzaamu nange nendabe wange naye olaba owange komedi gyakoze nangamba ati wano si Mutundwe yangambye wano si Mutundwe sikataako gambe no video edit ekale bisajja biri kino kijagala ogamba basebo ne bannyabo ize ekitufu olina okukola ekisinga mwana wawaka olina okukola ekisinga newaba afuka mu masepiki okunkyaya Tom ba mu ngalo olina okukola ekikola ki n'okola ekyamaanyi naye ate bwe wajjawo ensonga esobola okuntereeza eyo njaniriza wanu ffe ewaka waffe tetusuubirayo kujjawo bantu bambadde damage bayimire katuuti ewaka waffe wajjawo omuntu gwe muli okwoleza mbw ezo z'enviiri ze tumulabye okuva edda olaba abato katonda bakuwanga embala y'okula mu nsi ey'omwoyo oweesunanga nze n'oboze wange nogira mu damage nogira mu kacupa nogira mu legi onyumiza omwala akuyitako jja wayambulira ku gate yajja namugamba yayingira mu gate namugamba gate oyingire naye nyumba ogiyingira olina kusobola kukyusa ebyo ojja so akugoba naye nkugamba first change that kubanga buli kifo kina amateeka gakyo kiringa ogamba nti oyigera mu parliament ne sapato bakukkiriza naye nga okwambala sapato si ddembe lyo tulina bye twaliko kyabijjukira ebyedde ebyekito oba obeera mu kyalo batwagambanga nga ololaba nga tangira ey'amaanyi enyo mbwe ntangira gyolaba eyingira mu ofiisi bwoba tesimanyi yagiyingiza mu parliament ogikitegeera ebyo byali byadda naye nze nina ekibuuzo gy'oli nga gwe agoberera musumba Tom n'okumwagala ennyo olw'enjiri ye kuba omwagala lwanjiri si kyekyo okkiriza nti Mutundwe amazima omulaba ayinza okuba nga ye yayisaawo omuzinga n'akubawo ogutuli n'ayingira ekyo nsooka okukkiriza loketi lonca nga yayi ekyo nsooka okikkiriza ebitundu
nkaaga ku buli 100 nti omusajja ayingizawo roketi launcher yagiyingizaamu naye nga tagiyisa akozesa abali ku lusegere oba abakola wamu ne muzeeyi nga tayise mu muzeeyi direct n'akozesa bano wanu gwe tosobola kitegeera naye ffe bw'oba oli mu mwoyo bino osobola bitegeera butuuti bungi bw'olaba ng'abaweza bali kwenderako oli kitegeera kanisa nyingi ez'abalokole kino kankikugambe kanisa ez'abalokole ekanisa 10 z'osanga ekanisa 97 kuliko abaweereza abenda abagenda ne benda abeetwala mu mize egy'enjawulo abalina abakazi abatali baabwe abasukkamu omu abava ku baabwe ne bagenda ne bakozesa naye nga baweza bali muki abasukkamu omu kakati kino kankikugambe nti muzeeyi toswaga nti namanyi buli muweereza gy'abeera nanti yabavunaanyizibwako no tosobola tegeera baweereza bonna nze nalaba omuwala nga muweereza tuweereza naye kino kankyogere oli gwe watunyumiza yali ani aliwa oli yalina muli oli yalina muli kakati yatono omulala eno second edition oli omu mba ngenza okulemba omusajja ampadde project ye nasookerako ddala okukola bayirawe ng'erike gye nabala nti eriko akasente akakola ki akawera kumukubira biyumba bya mbizzi nankoko kakati gwengulako embaawo yalina ekibanda ekimuliraanya kati omuwala ono gwe tuweereza naye mu kwaya nga y'omu ku bazinyi musanga ali mu kibanda ng'oli amugye mu kibanda kikatonda ono alabisa avudde mushishe simanyi oba katonda akozesa Roland ono okulabisa ekyaki yaffe naye ekyo oba sitaani sijja kyogera ati yo yeerabisa ddala lwakuba abantu bazibe anedda gamba abamu abasinga no saabasinga kuguno omulembe abantu abasinga bazibe kati gwoba nga toli mu bazibe weesumeko kankubuulireko kino okitegeera ekirala nti olaba eri omuntu atajja kujja ayogere naye nga byala bigenda mu maaso naye abiraba naga nti naye ekyo nedda ffe tuno tufunye katonda atuwadde chansi tulina emikutu emene nga gino tusobola okuyimya ne twogera naye ate eriyo ng'oliye alina katooki ye tebasobola namuyita okubaako mu kakiiko kakika abeeko byayogera ffe tulina ajje ku there is still hope kati analaba atya ng'oluusi alina katooki ayinza oba ayinzirabira kuwa mukwano gwe wekasofuna enamba zaffe gwe ngojja soko tudize akaboozi maye baana baŋŋamba olina obuboozi obunyuma mwoba obujjawa omuwala ono zijja mwogera linnya musanga ekivubuka ekirina ekibanda ekiddako kimuleese muno mu kibanda mwengula embaawo kimukutteko bwekiti kumukwatako bukwase bwekiti nate manyi nti wabasanga bali mu kikolwa si mu kikolwa abantu beekwata ku migongo kankubuulyeko kinene avudde waka oli amugye mu kibanda kye kubanga yasuubira nti ekiki ekiri bize amulese mu kino ekyali tasuubira nti wayinza okubeerawo omuntu ajjawo essaawa eyo nze wenagenda wotuukira gamba nga katonda antuusizzaawo olabe ebinene n'ebikulu omuwala kankubuulireko kino kankikugambe teyaddamu kuyimirira mu kwaya kino ndikyogera mu kamera naye ndowooza naakakigamba abantu aba kujjawo kalinamu abangi kwaya agivamu teyaddamu weereza sande ezo yamala sande ziwera oba sande 8 kusijja emyezi 2 nga takuŋŋaana naye ng'abadde akuŋŋaana buli ki kati njagala kulaga nti bw'oli kulaba kino kyakwekwata bwekwasa bwe najja nze omanyi password yaffe tuyisaawo egamba etya togimanyi mukama yeebaze yo password omuwala yamulema okuddamu naye nga mpeereza naye ku katuuti keekamu nti amiina ennene yagaana yadda mu bino gye ndi oli otya naye singa yali yasanga nze nga nnemerako omunaazaaleesi yeebazibwe kakati nalino ligaayi liba limanyi tinoono mulokole yes baba bamanyi
kakati lwaki ndeeseeyo ensonga misajja miiru nti obutuuti bungi nga bakitafa omwoyo oluusi tebamanyi bigenda mu maaso naye nga abaweereza sitaani ali bakozesa okucyangacyanga n'abamu okubanga bakola egyo emirimu kyolina okutegeera sitaani nga nakuba omusumba alina kusooka okuyita mu bana abakoze eki abamuliraanye kati bano abamuliraanye waabanga kati nawe oli kweddamu bano abamuliraanye abaliraanye musumba Tom waabanga sitaani yabawagula dda yabasabola awo nno kaba kaweddemu kaba tekanaggwa ate katya no muzeeyi asobola okulaba bw'analaba vidiyo zino baba nga bazimuwadde aye kati muzeeyi obuntu buno osalako teeka ku tiktok oba muzeeyi tiktok emwanguyirayo Mutundwe aka tiktok angusalwa oyinza okusanga nga tagira ebiragiro nga waliwo ate commander in chief ati kati eriyo abasumba kino kidde eriyo bakitafu ab'omwoyo bashafu ab'omwoyo bakutte ekkanisa ne bazejjako mbu balina obuvunaanyizibwa buki bungi n'aleka ekkanisa agirekedde abaana oba n'omukyala department n'agamba eno department noyagikulembera ono department gyoli agenda kufa tuba twanguya mirimu naye nti emirimu abaweereza bano ekirala ekiri mu twandizzawo ku ndagaano eri eyasooka oba ku mulembe guli ogwasooka ng'omuntu okuteekebwa mu buvunaanyizibwa nga basiiba Katonda abikule naye kankati omusumba ekkanisa ze tulimu omuntu bamusima busimira mubiri kubanga ayita omusumba namu ekimu eky'ekkumi Mutundwe tetuva mu bisiibo no biyiza oba ya public naye ate si yeb'ensonga nti nebiri mutudde twagala kwawula bantu ne muteeka amannya ku kyoto mwenga abaweereza oba muze omusumba n'abakadde tulisabira abaweereza bano misita oba muzeeyi Jamiru kankuwulire Katonda wange gwempeereza ayogera kanisa tezikyalina budde obwo olikiraba kakati budde bwakulagula nakulangirirako byamagero bano kankuweka example yino endala mu ndeeba eri nkuge nti nze abantu bange beebo lwakuba era ndi mwananyosa Mukama muzeeyi sikiriza mu intelligence council gyali naye ayambala empeta bbiri ani muzeeyi wasigi gundi muzeeyi Serwada naye gwe naawe oli muzibe ogenda omutunuulire seba alina empeta bbiri ate nze nabo omukazi yandi abadde empeta bbiri omukazi yandi abadde empeta bbiri olweyo gye bakuwanga omwanjula engaging neno ate engaging muli mu kyaki engaging evaako kati ngamba yeyandiyambadde ebbiri omukazi oli alina bbiri naye wazirabyeko oba oli kwogera bwogezi gwe ddayo omwetegereze ng'abuulira oleero nkuwadde research namwe abatulaba ojja kutuwaawo comment obuze kyateekako empeta bbiri emu ya bufumbo endala tombuuza kino ekya intelligence kakati olaba ekyo kinsukuma mu ssaala okwegayirira kukyaki kukyaki kale oli mulebi bulungi era muwuliriza mulungi wadde erisiro ku 0752 ne 0776 088 ze namba zosobola okuba ng'oyitako semina tusigaza enkya olw'omukaaga n'olwokusande okusalawo era ku Monday video gy'onoolaba tujja okuba tugamba era tugisazizaamu oba egenda sigala nga ate ayimira naye nga tubadde tubagamba egenda kujja online so kyona kyolina teekako asobole okuba nga tufuna materials ate n'okufacilitatinga abagenda okuba nga ate babasomesa kuba tebabeera jjinja nze mbeera jjinja balina okumuvinga okuleka emirimu gyabwe gyonna tebasobola kuvaawo buvi ne tubakubira mu ngalo mbu Mukama abawa omukisa nedda ababa basizeemu ekyomwoyo omulina okuba nga ate at least mubawaayo ekyomubiri wenzijidde wano oba tugenda obumuliramu omusajja ekyempeta ebbiri kimukubye oba omusajja yakamulaba simanyi omusajja yamba empeta bbiri ngalo empeta bbiri kweziri so ebibuuzo bibaawo bingi ate nga ansa zo walizibalira ate ku ngalo ntono nnyo nnyo naye ebyemutundwe tusooke tugenda soka tuwumulemu awe tunadda mu kitundu kyaffe ekyokusatu ndowooza tujja kuba ate tutandikira awo naye nga yo Mutundwe gwogambye ebitundu bimeka yawambibwa eri ataaka anda ataaka
okustimatinga ebitundu 6 ayinza okuba nga bayita mu baweereza oli kitegeera kakati nze nkuwa ansa yange ebitundu 89 bagikubamu dda bomu mubi yagikwamu bomu ate bomu ziyita kwabo abayi